Olubereberye Ssuula 41 olunyiriri olusooka okutuukira ddala ku lusembayo. Awo olwatuuka emyaka 2 emirambirira bwe gyayitawo, Falaawo n'aloota ng'ayimiridde ku mugga Kiyira. Era laba, mu mugga ne muvaamu ente 7 ennungi eza ssava, ne zitandika okulya omuddo. Era laba, ente endala 7 embi era enkovvu ne ziziddirira, nga nazo ziva mu mugga. Ne ziyimirira ku mabbali g'omugga awali ente ziri endala. Ente embi era enkovvu ne zirya ziri ente 7 ennungi eza ssava. Awo Falaawo n'azuukuka, ne yeebaka nate n'aloota omulundi ogwokubiri. Era laba, ebirimba eby'eŋŋano 7 ne bimera ku kikolo kimu, ebigimu era nga birungi. N'ebirimba by'eŋŋano ebirala 7 ne bibiddirira, ne bimera nga bitono era nga bibabuddwa empewo eziva mu ddungu. Ebirimba ebitono ne bimira biri ebirimba 7 ebigimu era ebinene. Falaawo n'azuukuka, n'ategeera nti abadde aloota. Awo bwe bwakyenkya, Falaawo ne yeeraliikirira, n'atumya abalaguzi n'abagezigezi bonna ab'omu Misiri, n'ababuulira ebirooto bye. Omusenero omukulu n'alyoka agamba Falaawo nti, leero nzijukidde okwonoona kwange. Falaawo bwe yasunguwalira abaddu be, n'abasibira mu nnyumba y'omukulu w'abambowa, nze n'omufumbiro omukulu. Fembi ne tuloota ebirooto mu kiro kimu, ng'ekirooto kya buli omu kirina amakulu ag'enjawulo. Bwe twali mu kkomera, twalina omulenzi Omwebbulaniya, omuddu ow'omukulu ow'abambowa, ne tumubuulira ebirooto byaffe, era n'atuvvuunulira amakulu gaabyo. Yategeeza buli muntu ng'ekirooto kye bwe kyali. Ne biba bwe bityo nga bwe yabituvvuunulira. Nze nazzibwa ku bwami bwange, n'oli n'awanikibwa. Falaawo n'alyoka atumya Yusufu, ne bamuggya mangu mu kkomera. Bwe yamala okwemwa okukyusa ebyambalo bye, n'agenda eri Falaawo. Falaawo n'agamba Yusufu nti, naloota ekirooto, so tewali ayinza okuvvuunula amakulu gaakyo, era mpulidde nga bakwogerako nti oyinza okuvvuunula amakulu g'ebirooto bw'oba okiwulidde. Yusufu n'addamu Falaawo ng'ayogera nti, si nze naye Katonda y'anaawa Falaawo okuvvuunula okulungi. Falaawo n'agamba Yusufu nti, mu kirooto kyange nabadde nga nyimiridde ku mabbali g'omugga Kiyira, era laba mu migga ne muvaamu ente 7 ennungi eza ssava ne zitandika okulya omuddo. Era laba, ente endala 7 ennafu embi ennyo, enkovvu ze sirabangako mu nsi yonna ey'e Misiri ne ziziddirira. Ente enkovvu era embi ne zirya ente 7 eza ssava ezaasoose. Abo bwe zaamala okuzirya, omuntu nga tayinza kutegeera nti ziziridde kubanga zaasigala nkovvu nga bwe zaali olubereberye. Awo ne nzuukuka, era mu kirooto ekirala ne ndaba ebirimba by'eŋŋano 7 ebinene era ebirungi nga bimeze ku kikolo kimu, n'ebirimba by'eŋŋano ebirala 7 ne bibiddirira, ne bimera nga bitono era nga bibabuddwa empewo eziva mu ddungu. Ebirimba ebitono ne bimira ebirimba ebirungi 7 n'ekibuulira abalaguzi, naye tewali eyayinza okukivvuunula. Yusufu n'agamba Falaawo nti, ekirooto kyo kiri kimu, Katonda akutegeeza by'agenda okukola. Ente 7 ennungi gy'emyaka 7, n'ebirimba 7 ebirungi gy'emyaka 7. Ebirooto byo byombi birina amakulu ge gamu. N'ente 7 enkovvu embi ezaziddirira gy'emyaka 7, era n'ebirimba 7 ebitaliimu mpeke ebibabuddwa empewo eziva mu ddungu gye giriba emyaka 7 egy'enjala. Ebyo bye bigambo bye nkubuulidde, ayi Falaawo. Katonda akulaze by'agenda okukola. Laba, walibaawo emyaka 7 egy'ekyengera ekingi mu nsi yonna ey'e Misiri. Oluvannyuma lwagyo waliddaawo emyaka 7 egy'enjala, n'ekyengera kyonna kiryerabirwa mu nsi y'e Misiri, n'enjala erizikiriza ensi. Ekyengera kiryerabirirwa ddala mu nsi olw'enjala erikiddirira, kubanga eriba nnyingi nnyo. Ekirooto kya Falaawo kye kyaba kiddibwamu emirundi 2, kubanga Katonda yali anyweza ekigambo kye, era ng'alikituukiriza mangu. Kale nno kaakano Falaawo anoonye omusajja omukalabakalaba era ow'amagezi, amuwe okufuga ensi ey'e Misiri. Falaawo akole bw'atyo, era asseewo abalabirizi ku nsi, atereke ekitundu eky'ekkumi eky'ensi ey'e Misiri mu myaka 7 egy'ekyengera, era bakuŋŋaanye emmere yonna ey'emyaka gino emirungi egijja, batereke eŋŋano mu bibuga, mu mukono gwa Falaawo bagikuume. N'emmere eyo eriterekebwa olw'emyaka 7 egy'enjala egiribaawo eriba eggwanika mu nsi y'ey'e Misiri, abantu baleme okufa enjala.
enteekateeka eyo yali nnungi mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be bonna. Falaawo n'agamba abaddu be nti, tuyinza okulaba omusajja afaanana ng'oyo, omusajja omuli omwoyo gwa Katonda? Falaawo n'agamba Yusufu nti, kubanga Katonda akulaze ebyo byonna, tewaali mukalabakalaba era ow'amagezi nga ggwe. Ggwe onoofuganga ensi yange, era n'abantu bange bonna banaakuwuliranga. Kyokka nze nzekka, nze naakusinganga obukulu. Falaawo n'agamba Yusufu nti, laba, nkuwadde okufuga ensi eyo yonna ey'e Misiri. Falaawo ne yeenanula empeta ye ey'akabonero ku ngalo ye, n'aginaanika Yusufu ku ngalo ye, n'amwambaza ekyambalo eky'abafuta ennungi, n'ateeka omukuufu ogwa zaabu mu bulago bwe. N'amutambuliza mu ggaali eryokubiri lye yayina. Ne balangirira mu maaso ge nti, mufukamire. Falaawo n'awa Yusufu okufuga ensi yonna ey'e Misiri. Falaawo n'agamba Yusufu nti, nze Falaawo, era mu nsi ey'e Misiri tewali muntu aligolola omukono gwe newankubadde ekigere nga tokkirizza. Falaawo n'atuuma Yusufu erinnya Zafenasipaneya, n'amuwa Asenaasi omwana wa Potiferi, kabona ow'e Oni, okumuwasa. Yusufu n'atalaaga ensi yonna ey'e Misiri. Yusufu yali awezezza emyaka 3 we yatandikira okuweereza Falaawo, kabaka w'e Misiri. Yusufu n'ava mu maaso ga Falaawo n'atambula n'atalaaga ensi yonna ey'e Misiri n'agibunya. Mu myaka 7 egy'ekyengera ensi n'ebala emmere nnyingi nnyo. Yusufu n'akuŋŋanya emmere nnyingi nnyo mu myaka 7 egy'ekyengera, n'agiterekanga mu bibuga. N'aterekanga mu buli kibuga emmere okuva mu nnimiro ezikyetoolodde. Yusufu n'atereka eŋŋaano nnyingi nnyo ng'omusenyu ogw'ennyanja, era n'alekeraawo okugipima kubanga yali tekyapimika. Asenaasi omwana wa Potiferi, kabona we Oni, n'azaalira Yusufu abaana ab'obulenzi 2, omwaka ogw'enjala nga tegunnatuuka. Yusufu n'atuuma omwana omubereberye erinnya Manase, eritegeeza nti Katonda neerabizza ennaku yange yonna. N'obwokubiri n'amutuuma erinnya Efulayimu, eritegeeza nti Katonda njalizza mu nsi ey'okubonaabona kwange. Emyaka 7 egy'ekyengera egyabaawo mu nsi ey'e Misiri ne giggwaako. Emyaka 7 egy'enjala ne gitandika nga Yusufu bwe yayogera. Enjala n'egwa mu nsi zonna, naye mu nsi yonna ey'e Misiri emmere nga mweri. Era ensi yonna ey'e Misiri bwe yalumwa enjala, abantu ne bakaabira Falaawo olw'emmere. Falaawo n'agamba Abamisiri bonna nti, mugendenga eri Yusufu. By'anaabagambanga mubikolenga bwe mutyo. Enjala n'ebuna mu nsi zonna. Yusufu n'aggulawo amawanika gonna, n'aguzanga Abamisiri eŋŋaano. Abantu ne bavanga mu nsi zonna ne bajjanga mu Misiri eri Yusufu okugula eŋŋaano olw'enjala eyali ennyingi mu nsi zonna.